oyo mukazi we yennyini mukazi wani bano baani gwe wamumpasiza tunanga omugyeko abusiru gwe wampasiza fulufiga gwe bwebanga omanyiriddanga mukumanyira Bajjo yamumpasiza tokiddanga mukyogedde gwe mugubeera mukuvubako bakubireyo ebinnyo toddanga mukumanyira gwe beera mukuvubako bakubireyo ebinnyo kiriwali kisirwala ate namwe bapolisi lwaki mutekako amasimu g'abantu abatategeera mukazi wefulugundi kyembuuza kati musango kigwakoze so nolino ojja kunyiiza nawe nyiiga nze tebinkwatako nyiiga ojja kunyiiza kyembuuza kikyayogedde kitali si kituufu nakolako ku mbaga naye fulufiga ye agamba ki kyembuuza fulufiga agamba ki nedda fulufiga ye akyogerako yakogera emirundi famire yamwe namwe agitwala kukola mulimu gwe ne fulufiga wamumpasiza yagamba gwokwange wakuliko oli mulalu okwa fulufiga nkuleetere mbaga yamwe ne fulufiga omuzalino tukana omuvumo okwogera ku maka gammwe omuntu bw'omukyawa nebimukwatako ne fulufiga temubeera makindi Salama Road olaba ku Salama Road okuleekaana ki ekikutyoboola nti ki okutyoboola kyenjagala okumanya kati kankuwa emesagi ezisembayo tuve wano netoyinza kuva mu mbeera lwa fulufiga oli yali mukyalawo wamunkwanirako yayogera ate kati nze nkole ki buli gwokwana nze mmukuwa webale kuba buloka we oli mwanyinaze tewatuwa na bintu naye nga bajja anyumye mu pinki mugambe mutumidde Fiona Pinki tinogejjogeze seba akutumidde Fiona Pinki olire sebo bajjo mugambe yeesonyiwe Bobi Wine kuba tamanyi bulumi bwe tuyitamu ssaawa zino ali esendeze tatukooya owulira gamba bajjo n'amubuuza bajjo mubuuze Bobi Wine yekka ye yeesimbyewo ng'amwesibyeko bulala yakaga mutaddeko obwongo obwongo bumumalidde mu Bobi Wine mufo kyokulakulanya eggwanga lyammwe osula ajala oli kusuti bakuba amasasi oli ku Bobi Wine akumanyi. Okay, good evening Sebo. Nebaza mwami bajjo mu butuufu okukyusa eggwanga si kyangu si kirungi bantu kufa si kukunga abantu kufa. Okay, Nudini gamba bajjo akendeeza obusungu nkutumiddeko mufumbe munnange. Okay, wana Nudini yamanyira nabakubiba bamasimu kiki enkumanyi ne tutwale akulumiriza wali ayina n'omwana yaleeta ekyana kikufaanana. Okitegedde teri bajjo akasente kamwogeza bingi nnyo kiteeka seese buuza ojja kunsiga covid musasula okujja okubyogera ku TV nze mba nkuyamye gasagala ofe nezigenda kugamba nino biyita akasente genda ofe ojja kufa omuzimu gwo gulinzijukira oyo bajjo mugambe okulonda bwe kunaggwa ajanga enalme egenda kuwangula ebitali byayo agambye ki biganya oluganda lumulemyeko olumutabuseeko bajjo lwaki alabira kumpi kiki amaaso mafu mumbuulizeeko webale kuweereza muganda wange oli ku kizibu kyamaanyi okutuula n'oyo omusajja talina kigambo ky'amagezi kyayogera okuva soma message eyo okuva lwe yawasaani gisome ngiteeke mu kamera. Hello? Hello? Kendeza ku TV oyogereko naffe wano ku Baba Studio. Hello? Hello, jebaleko. Kale mukadde nawe jebaleko. Kati onasonyiwa okwogera bwendi. Naye towemula. Ayogera obi mujje ku simu. Twagala program y'abantu bakulu. Wanji? Kubanga bw'aba takyasitamatuuka ku grade emanya nti no abantu abantu agambye mu Uganda muli miliyoni 46 abawa omusolo kali akakadde kamu n'omwana omuto ali mu buto atannazaalibwa awo omusolo oyo ekintu ekyo nakimanya tenesto ne mukutoka ayogedde atinagamba nti omuntu n'ojja ne weesembeza ku muntu ng'olina ky'onoonya
yali wa Bobi Wine jaka abantu abasiru na gwe muwala ko jaka abantu abasiru owulira jaka abantu abasiru ngabo bajjo kamale yesimu batema kusimisa abantu abasiru mpulira gena maaso ngagamba nga Museveni ebintu byonna byayogedde kwenetawa mukaseera ko yali dabira wanyosasula mmeka Museveni yayogeranga Museveni yakasasula yaggwanga neta kwenetawa. Okay. Okiwulidde ekyo? Bampe essimu endala halali ku Baba TV. Halo Baba TV tojja kudduka wano. Tekayo wide shot mpe essimu halali ku simu. Halo? Njagala abantu bategeera baku ground sagala abantu basa. Lwaki oyagala bategeeranga oyagala boogere batyanga nayo boogeranga bw'oyogedde. Njogedde nti. Bw'otyo. Halo? Hello, Ali Baba TV. You are talking nonsense. Is he aware that TZ is in the middle income state? Awemba denzija nene ngamba bajjo. Ngeri ebirimu logic ebyo tubireke. Is he aware that Mr. President asked him when? Hello? Yes. Hello, Ali Baba TV. Kenza ku TV yogi. Nekijja kusoboka. Bobi Wine we munanyeza. Ogamba ati yagenze kulaba abantu. Bwabadde bufunanyizo wa Bobi Wine okufuna lego team ey'abantu bakuta olwenda eyiganga Kampala Masaka n'abalaga nti ali wamu nabo kuba babadde bafiirira ye era n'abafudde kula Bobi Wine kumenya mateeka. Njagala amazima gabeere mazima era mwekalakasiza nga mugamba Bobi Wine bamukutte temwekalakasiza lwa nguudo mbi temwekalakasiza lwa ddagala malwaliro temwekalakasiza lwa bubi wa gavumenti temwekalakasiza nti munyigirizibwa wabula mwekalakasa kubanga bakutte Bobi Wine. That is a very stupid and childish cause. Zasasa bolina mokunda bakulugudo ndibande kalakasa lwa malwaliro mabi. Bolina mokunda bakulugudo ndibande kalakasa lwa mukozi wa government nga alidde enguzi. So toja kujja ogali bati mukutte Bobi Wine mocha abantu babatte ate munenye government munenye Bobi Wine bobadde mwekalakasiza atasoona bayita wadde roya. Robert Senyonja akutumidde. Yani mboyina vision. Era aboza nakulaba ati obubaka mbutusiza Robert Senyonja. Mwe namba yange ajja kunkubira. Okay. Kakati gwe muna Uganda manye nnaku yo. Era muna Uganda soka ofumiitiriza ekizibu kyaffe kyetulina tetufumiitiriza. Tukola bukozi bintu bandi wagoni. Kati omwana yakubye omusagazi enyono manchi yatugambye. Nabadde ndiye wa Kiseka nenda abavuka nga bakuma ebipiira ne bangamba mbegatteko. Mama wange mulema ali maddu. Kati yalabirira. Nga tunakola kintu kya busubi naso kulowooze. Bobi Wine gwe nwanirira sente z'abazungu zaafuna apaako. Esomero mwana yali asomera mu wangu munaku mwasomera. Bobi Wine basola mu kubasasa wadde mu kubagundi. Ye mulamu kubanga ali protected. Nekakati gwo munaku kubatamanyi kuba kubesasa mu kyenyi n'ofa bambi. Thanks for the show. Nze bajjo byayogera ebimu birimu amagezi. Ate binyuma era mugambe ampereze ne kumacha nze Yoweri. Wama Yoweri nja kuwawulya kyenkugamba. Kakati gwo omuntu nga tunava waka kwambala ngato mungenze muva ate bagenda okubatta 220 mbega yiridde bamama mbega yiridde batata temukiriza bana mu maganda muntu bya kisiru kakwe logiki omuntu na ku TV Museveni musajja mukadde ali myaka kyalina kyatya mulijja mukoma okunyigiriza Museveni jja mukoma okukola ebikola ebyofujo yasobola okukola ekintu yalabadda kyalina kyatayina kati Museveni yegomba kikunsi agwa nudi Museveni yegomba ki kati bana Uganda mubeemu amagezi muve ku bantu abagendo batira obwerere temujja kubyemwogera kati temujja byogera nga muli mu ntaana ze kino nkyogeza mutima gwa ggwanga Museveni talina kyeyeguya musajja mukadde esaazi rabye sente azifunye kakati gojja kufanga musigalawo nga mwogera bwogezi nga Bobi Wine akuwaga talina kyakuyambye Solomon agenda mu international school abaana basigale nga basoma ngo nga baba bayuya kati ze bajje kyenkuwa amagezi simanya ali mu byuma ngamba ngende maaso nsibule tugere twekolere ompulya n'oludini buno obudde bwakukola bwe temuyina mirimu twekole musako zijagala abavubuka nga temuyina mirimu mwekuŋŋanyiza ku kyala abavubuka 2 temuyina mirimu ze ngende mbasabira ettaka mulime abayaye beekatwe ngenda basabira akasaawa tukolemu akatale mwaka kasaawa buli mubbi buli kifeesi buli munyazi noonya bajjo tugenda tufuna akatale kaffe katwe ate tujja kawamba kasaawa wanga mugenda kukolerawo bizinesi zibye ebintu byenjagala okuddamu kuyamba abantu bannako naye babakuba amasasi muli wano mulaajana ate nga mwabeetwala ku nguudo ani abayita ku nguudo nodi niva ku simu tuweereza abantu gende ani abayita ku nguudo tunoonya change
change mujibungira gino nyanga muli basiru wemuntu mukute president waba kato kankongere katonda mala omuntu analeta change takola Bobi Wine byakola omuntu analeta change alina okubanga alina empisa omuntu analeta change alina okubanga ayagala abantu bobutafa omuntu analeta change alina okubanga alina manifesto egenda okuyamba mu Uganda kwebyo Museveni yakola mpuliriza bulungi va mu byokogera omuntu analeta change ta exciting abo exciting zibanga naye bangamba omuntu analeta essimu bangamba nkongera essimu omuntu analeta change akonde eminga tribalism omuntu analeta change akonde eminga hooliganism lwaki mutuletera ekijinji bajjo feke bampe essimu team change national unity platform oye simbo manvuli oli mutufu nnyo bajjo halali ku ssimu. Hello.